Reina Farm International ekola ebintu bya mirundi esatu. Ekola amadagala agali pure organic okuva mu miti, mu makoola, birandira, okujjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo. Okugeza nga sukaali, pressure, ulcers, n'endwadde endala zonna ng'emitima, kibumba, kataago byonna nga eno ecupa gy'enkutte ekirinzinga omubiri gw'omuntu. Singa omuntu aba agikozesezza aba agiganyulwamu ekola cleansing omubiri detoxifying okugujjamu obutwa. Eno ecupa yennyini omuntu singa aba agikozesezza eba eyambako omuntu okuba nti azimba obutafaali bw'omubiri obugenda bufa olw'embeera gye tutambuliramu eya bulijjo. Nti endwadde zonna ze tulwala ziba mu bintu bya mirundi esatu: emmere gye tulya, omukka gwe tussa, n'amazzi ge tunywa. Ebintu ebyo bisatu tusobola kubyewala wabula omuntu nga bw'ayoza emmotoka ye n'agikola service n'agijjamu oyiro omukadde n'agiteekamu oyiro omupya, naffe tulina okuba nti tukola ebintu kubanga tulina engini byonna bye tukola tulikola okuba nti bantu balamu. Oba ogenze eri mukama kituloozi nebakubeera nti olina sukaali bajja kugamba sukaali ajja atya. Sukaali agira mu bintu bye tulya okutwaliza wamu nga carbohydrates, carbohydrates kawunga, muceere, bijanjaabi. Eyo emmere tuyamba okuba nti tufuna amaanyi naye etakozesebwamu ekuleta mu mubiri gwaffe okuba nti tuleetera buzibu bwonna tuleeta endwadde ez'enjawulo zitulwala nga sukaali, pressure. Nti singa omuntu oba okozesa cupa eno ne weeyoza emisuwa gyo n'ogijjamu ebicaafu nebanga ekola detoxification of the body nekugjamu amasavu gonna kuba osobola kuba nti ogenye sukaali nga tojja kubirwala. Eyambako okuzimba obutafaali, eyambako okuzimba cells, n'okuba nti omusayi gutambula bulungi, omusayi gukumala bumazi, omukka gwossa gukumala bumazi. Endwadde ez'enjawulo n'okugeza ng'omutima nene ecupa nayo eri okuyambako okukozaganya endwadde ezo. Bagiyita Dynatonic, ebeera yakunywa kajiiko kamu emirundi 2 olunaku. Netubeera ne Spirulina. Spirulina aliwa mirundi 2. Tuna Spirulina powder, tuwe ne Spirulina mpeke ezitalinawo ku budde. Naye singa omuntu aba abizeetaaza aba asobola okuyita ku namba zino ez'amasimu zo 7552458 oba 0756727325 oba eya MTN erizo 789969335 n'esenjayo 3. Bino ebigimusa kye bayita DI. Tulina D-Hydro Green, tulina D-Hydro Red. Ogambe bikola ki? Kino kikozesebwa mu nnimiro n'ebisolo. Kino kikozesebwa mu nnimiro yokka. Nti olw'okuba nti ennimiro eba yeetaaga okuba nti eri green, erina okuba nti erina akagwini akakola buli kimu. N'ebisolo yeetaaga green. Naffe abantu bandi bali tukinywako naye digestion process y'omuntu eyawukanako katini nnyo n'edigestion y'ekisolo. Ekisolo kyo kirya emmere embisi ate ffe abantu tulya emmere enfumbe. Ekimera kisinga oba okinyisemu ekyandimaze wiiki ennamba okuva mu ttaka kiba kitwala ennaku nga nnyo okugeza nga kasooli oba breakinze germination dormancy. N'ezino ezandibadde tezimerera lw'okuba nti ziba zikola ki? Ziba zimera. Bwe kiba kimaze okumera ekimera kyo mu wiikisi 2 kiba n'okuvaako kino ekikuyamba okuba nti kikula sipiidi, kirwanisa omusana, ebiwuka oba obigenyi byandibadde birumba ennyo. Bw'aba aleese Okulyanga okugeza nga kasooli n'ebimera ebirala byonna ebireeta ebimu okozesa kino ekigimusa ekimyufu. Ekigimusa kino ekimyufu kiyambako okuba nti ekyo kijja nga kingi nga kyekikugu. Obungi bw'ekimuli bwe bungi bw'ekibala. Ekibala kyo kifuluti yonna yonna gyoba nga okungudde eba ezitowa. Okugeza nga kasooli bwenzira ku bino ebyobulamu endwadde ez'enjawulo ze tulwala era nga bwengambye ntemu endwadde zitulwala ziba ku mmere gye tulya, amazzi ge tunywa n'omukka gwe tussa. Nti era tetusobola kubijjawo ebintu ebyo ebisatu oba nti tokozeseza bintu ebyo kiba kitegeeza obulamu oba okoze eki buba bukomyawo. Netuba ne zi ulcers nga eddagala lyaffe litambulira mu packages. Kati ulcers etumujjanjala nga tukozesa ekipa gye bayita chlorophyll egenda okwoza omubiri gwe kuggyamu obutwa bwonna obucyafu bwonna oteekeko ne gye bayita sea cucumber n'entugatteko n'eyiggali capsules. Singa eddagala lino oba olikozesezza ojja kutwala ennaku emyezi gyonga 3 ng'okyali ku ddagala lino. Waffe tutunuulira ekyo kiki ekireeta eddagala, kiki ekireeta ekirwadde ekyo kyawo ne tumanya ne tukebera olina ulcers za kika ki. Ulcers tulina ezanga okugeza nga H. pylori zitwala akawuka ka H. pylori netula n'eza gastric n'endagala zonna okugeza nga zireetawo stress oba ezo ezijja olw'okuba nti omuntu aba talinnyidde mu budde.
nti omuntu manyira nga yasawa musanvu nezituuka nga talina kyalidde natambuza sawa 8 sawa 9 kali akawuka ka digestinga emmere kajja kutuuka wabeera emmere omuntu gyalina okuba nti alidde emmere teriiwo so kusigala kakola omulimu gwako kajja kugira obutabuuli bwe kalina okuliwa ku mmere okudigestinga emmere kajja kuliwa ku kyenda kiba kitegeeza kyagenda kweyokya kibeemu amabwa agamba bwekitaki ulcers bangi bagamba nti ulcers teziwona naye te ulcers zikolaki ziwona si bino ebyokwewezako buweweza nti mwezi gumu ulcers tezikyalina ate nyezina ulcers nezikolaki neziramu nezitandika okuluma tetujja kwoza nga tukozesa ekipa gye baita klorofeero nga bwe nayogedde gatteko eno egenda okuba nti ejjanjama ababwa gatteko nezino endala ezijjanjaba ekibala kino myezi 3 ojja kuba nti ofunye enjawulo ate ngaenjawulo etandikidde kubuna omwezi kasamuteka okusa eddagala ng'olikosa mu ntuku bwalyo nga butaba bakoze eki bwaba kugambye tujjanjaba infections mu baami ne mu bakyala nga buno bwenkutte singa omukyala balina infections mbeera gye tutambuliramu tukozesa ebinyigo byolukale nga tugenda okweyamba osobola okutambula n'akati kakuba katini nnyo nsawo yo obeera nti singa oba ogenzeeyo ogira just amatonda 2 ku ngalo zo 2 noyisa wansi nomala nokola kino wetawaza bulungi infections ojja kuba ozigemya ate ojja kuba ozijjanjaba bano abavaamu ebizi nga bibunya tebirabika bulungi naye abasobola okakoze nakolaki nawonezebwa mulimu abaana abamu nga tebakolaki nga tebakula bulungi emyunte yaabwe eri wansi nnyo omwana agenda omugula sporinon ajja ali mu fomu 2 ali mu mpeke ate nabeera ne mu powder form obudde buno powder empeke zirinaawo nawa powder ebijiiko 2 mu mazzi agatayokya agatanyobagaga fridge. Okay, mulanga ki okubira abantu nti abantu bayongera okukozesa ebintu ebi organic okuba nti bagema endwadde ezandibadde zituluma okugema kusingako okuwonya ebintu bino babikaba nti bya bbeeyi nnyo naye ate kya bbeeyi kwoyo abatanakikozesako kubanga oba teweerinze kugamba nti omuntu alwadde ng'aweddeyo buli muntu balaba nti mulwadde batute mu kitanda naye kwani twagala kutuuka ku stage eyo okugamba nti omuntu alwadde agenze ku kitanda n'obusinga obulamukoze eki ngabuganye tugambe nga prostate cancer mu baami cancer singa omuntu aba akozesa products zino cancer aba amugemu ate abwe yezuula nti alina cancer nga tanaatuuka waggula ebi okugamba nti bamutaddemu akaseke era naye kakitukolaki kimujjanjaba n'aba nti embeera egenda ekolaki etera bulungi singa aba yewedde ekolaki okozesa products zino zikolaki ze tulina wano tujjanjaba cancer nga tukozesera ekipa eno klorofeero ne tugattako denasilenowa ne tugattako ne gina allergy abasobola okuba nti akolaki awonezebwa cancer singa bakozesezza agalala Uganda. Gamba akasembayo enamba zino kanzidemu ozisoma singa oli aba yeetaaza okumanya ebisingawo ayite ku kimu ekyenjawulo 755 7 24 58 oba 0756 72 73 25 oba eya MTN 0789 9 35 35 3 5